Endoveso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endoveso. Tugendako mu Ndoveso tulabe munnaffe ono agamba atya. Hello? Wanji sebu. Nze bampita Mukunja wa Beat FM. Wangamye nkubireko. Mwami Mukunja jebaleko. Kale mukwano. Kakati. Nze nakuwadde akapapula awo Memorodi awo eruweru. Kati njagala onyambe senga wange yagenda nanfunira omukazi. Kati wanfunira omukazi omwaka ogwo oguwedde. Omukazi yafumba ewange emyezi 2. Malufumba emyezi 2 omukazi nagenda okuva ewaka mbudde mu nnimiro ngenda okudwaka ng'omukazi taliiwo yagenze. Byonna ebintu yabitwala osegeera emyezi 2 ate nga twali tumaze n'okugenda ewaabwe nga tukyadde. Era ewaabwe manyiwo bulungi nengezaako okubira kuba ewaabwe nengenda wewaka wetwatwala ebintu twanjula omukazi taliiwo. Kati nembuuza yalaziwa. Kati oyagala kumanya waali? Badde njala kumanya watuufu yalagawa. Wabwe gye twagenda taliiyo oba nga biwabwe bannimba nga yali yakweka bwekwesi mmanyi bw'abanga gyali twakiri batubiza ebintu byaffe bye twaba. Kati ali luddawa. Kakati gw'oyagala tumumanye waali lwaki tomuleka n'agenda bugenzi? Ekyo kisoboka genda bugenzi kubanga ebintu byenawaayo ebintu byali bingi nnyo. Ekyokubiri egyo emyezi 2 gy'olaba eyamala wano ewange nali nze sirina kumpi kyenneekoledde, nali sinaba kunyumirwa wadde okubaako kyenneekolera. Kyewali tonabaako kubaako kyeweekolera? Nali sinaba wadde okubaako kyenneekolera wadde okunyumirwa myezi 2 bwe kiti. Naye musajja gwe yadda saagala kulimba ge mazima wakiri senga oba yagenda oba n'olubuto oba n'agenda nange nga mmaze okunyumirwa naye saanyumirwa. Gwe bakuyitaani? Bampita Kitiggwajjo. Kale onaayogerako naye? Saagala kwogerako naye. Oyagala kumanya wa waali? Njala kumanya wa waali ewatuufu. Kale sebu. Hello? Hello? Jebale? Kale nawe jebale. Nyabo nze chairman. Sebo wawa. Ene waba Kiriggwajjo omwami wo? Omwami wange Kiriggwajjo? Chairman tobanga weewunze. Ate ntya? Nze nga simumanyi. Anti akati obuzibu ebujjidde. Nze nina wano case. Meza yange mbadde njagala ojje tugisetolinge nga tetunagyongerayo ate mu mateeka amawanvu omukono omuwanvu ogwa gavumenti. Kesi kisebeeyo. Wabba ebintu bya Kiriggwajjo. Nabba ebintu bya Kiriggwajjo. Kakati bintu ki? Lwaki awaayiriza bintu ki bye nabba? Ye eby'omunju yakulekawo n'obibba. Oyo omusajja mulalu. Siyina kintu kye kyonna n'ekimu kye nali nzibye ewuwe. Bw'obanga tewabba kakati lwaki tokyagendayo? Kiki ekigaana okugendayo? Ngendeyo neneyo ki? Ew'omwami wo? Tonzijjukiza. Kuba buli wenzijjukira mpulira nnyunguka amaziga. Kiki? Mbadde nasirika naye kati kanjogere. Omusajja oyo kye natuukako ewuwe nga ntuuka nga nkeera nga ngenda ewuwe. Bwe nagenda ewuwe era ng'omukyala ntandise njezeza ngoye njo bintu nfumbye emmere. Obudde buziba. Obudde bwe bwaziba nga twebaka.
wetwebaka omanyi okuzuukuka ng'emmese zinnumya ebigere byonna tezinkeketa ebigere byonna ebyo biki ebyo ebiruma abantu biki omusajja oyo waabwe balina ebiteega balina ebiteega ate bitya bwe bintu ki ebikuluma ebigere byonna ne bibikeketa kale katugambe nti emmese ziruma abantu ebigere naye olunaku era olulala lwe nasulawo emmese omukeza nkola ki emmese nagenda okuzuukuka ku makya ng'emmese zinnumya abalongo bange abalongo abali ebuziba emmese ne zibaluma ne zibakutulako emmese kinyumizaako n'abaana n'abazzukulu munnange ekyebiteega sikimanyi naye ekyokubba ebintu kyensinga okwagala tufokasingeko sebo emmese ne zinnuma abalongo bange abalongo omanyi obudde bwe namala gannoonya abalongo bange abalongo nze ngenda kukola nti nze ndina mulema kati nafuuka mulema maama ng'olabye olaba nina abalongo babikuggu nze ebyo sibadde sibimanyi ebyebiteega n'abalongo nze gwolaba ndi mulema w'abalongo bange bannange nze kambeere n'ennaku yange kaŋŋume n'abalongo bange ab'ebitundu naye siridda wa musajja oyo kisiraani era taddamu wadde okunnoonya kaŋŋume kuba kati yanfuula mulema ndi mulema w'abalongo alina ebiteega taddamu okummanyira dde okunsinikira ebinnyo ku ssimu yange temutujja ku mulamwa tuli ku bintu mututwala mu biteega omwami ayagala maali ye naye gwe biteega naye nange omuwala munenyamu yebaka atya ebiteega nebinoonya ate olaba emmese bwedda we twabeeranga ewajjajja eyo ng'emmese bwekeketanga bakuwa kasookisi kati ye lwaki teyeesabika muwulidde abalongo balugenderamu naye ensonga teyabaddeyo ebyo mwami agamba mwana ali akamukuba ekidaala nti wali wakakuba ekidaala n'alaba ebiteega ebiteega alabika apaatisewo bipaatiike biti wangi njagala nnyo webale tuweereza senga ze taata anita wa Liverpool mu Nnyendo Mukungwe banaye ndabyewo okubuzaabuzibwa lwaki omuwala teyategeezaako abanda nti bino byensanze tuli ku bintu atutwala walala kubuzaabuza Arafati Kiseka ndi Mutambala eno gyensinzidde gye mwagobye omubaka abubaka bannange bamugobye mwakoze gabadde mawulire mabi nnyo ndabira mirembe munnange yaliko ne mukiibi akatoose katyawo owaye amanyi gye yagajja mungu yamanyi kakati ku mulamwa munnange nange sikaaki nemba mukyala biyinza kudda olaba n'ebisinziro biyinza oddugenderamu waalaikum salamu yoswa muhammadi wandimangira waminakati owaali awo obulungi ennyo ansooke nkubuuzeemu buuza nze atakowa kuddamu lwaki mwegayalirira mu kwebaka batwadde akaddo mwegayalirira nnyo nawama mukunja amagezi matuufu anoonyekamuko weewumbeko Ayubu ndi buyiti wano naye nze mbadde ngamba oba kwolwo omukyalo yalya ku kyennyanja ne bitonya ku walongo nkugambye kisoboka naagwe buyiti wano naye abakyala muyiga okutula obulungi ebyennyanja birabika byatonya ku balongo nga ye